abantu babiri botazanyirako oli waddembe okuzanyira ku bbaawo ku mukyalawo ku mukwano gwo ne wano mu Buganda tozanyira ku Ssaabasajja Kabaka ne mu Buganda ne Uganda tozanyira ku Ssaabasajja Kabaka tozanyira ku President Kyagulanyi. Nza kugamba ndi wa DP okimanyi nsoma history abaddewo nendaba gye tulaga ne tulaba ne bannaffe abatukwatiddeko ne tulaba ne politics azazanyibwa mu bibiina ebyenjawulo. So kakati wano wetuli nupu weri okujjako waliwo abatagiraba bulungi olwatogiraba oli waddembe okuteeka ku gaalubindi oba okunoonya microscope yo nosobola okugiraba naye weeri ekola emirimu gyayo ate era twebaza obukulembeze bwa nupu okuba nti bwaleeta ekitangaala. Ffe mu bakatuliki tulina omusajja yaleeta ekitangaala wano mwerabidde amaasi Kyagulanyi ye mapeera waffe olidde sebo mu byobufuzi kaleetere Kyagulanyi amaasi oba mapeera mubudde buno. Tozimba obufuzi bw'oyagala okujjawo bwe bagamba obufuzi bw'ogamba nti buli dictatorial bwa dictator ono yasalawo ye muntu okusinga ekibiina yayina obuyinza obugoba obujjawo obusaawo. Kati dictatorial kidipendinga ku view yo gwagiraba n'engeri gye baba boogedde kye kikkosaamu n'ekiba kisaliddeawo. Nze gambye nze mbadde mu byobufuzi mu kaseera kange kino kisanye kyange kyakubiri tubaddeko ne DP ogimanyi era mwendi memba ne tubeera ne DP buloko ogimanyi ne tubeerawo ne zitijje ne tubeerawo ziwoko tuwaka suubi fojisi n'ebirala ebyo ebibaddewo ba political players. Naye ku mulundi guno twaddamu essuubi nti Kyagulanyi gyalaga alabayo ate si wa bulijjo. Era fye ensonga lwaki tagamba bannaffe nti abasinga mugenze nuupu kunoonyayo bifo nakulaba nga mugenda ku political scene nga oba tolina interest ya kukyusa buyinza bagenda kukulabisa. Era kakati Kyagulanyi ateekako okutezibwa ati nga ffe mu kyalo ewaffe ebiyenje bijja kubba olusuga naye bw'oba oyagala okubirabisa onyigako bunyezi ku swiki ebidduka mune ekidduka ekyomukabadde ekyawa kakati Kyagulanyi anyigako bunyezi papa buli kimu nekifubutuka gyekikise yoyita okulabisa. Ebiyenje ewaffe mu kyalo n'ekyobulala oba obunywa ku sukaali w'omubba olusuga ebikenembi n'ebikenembi ekidduka n'ekiyenje n'ekidduka waliwo n'ekirala ebitera okujja ebinenenene ebyo binywa ku suga. Kakati mu biro bino mu politics aliwo ffe Kyagulanyi tumukwatanga ekyatika. Opportunity eno yali ebaddewoko mu Buganda ne Uganda mu 1962 bw'oba osoma ebyafaayo yali ku Ben Kiwanuka. Abantu ne baleeta olugezigezi Ben Kiwanuka tajja kufukamira, Ben Kiwanuka takola ki, ne bagenda n'oboteera ebibala mwabiraba. Kati ku mulundi guno tetukkiriza muzannyo gwonna era nze omanyi otera okundaba enkola yange era ozongoberera mbadde mu DP ng'era mpagira Kyagulanyi ne system ze zonna zeyateekawo. Ebiro byonna ebibeerawo ffe tubadde nga tugamba abantu nti ffe koosi yaffe yakutwala ggwanga kulaba nga tufuna obukulembeze. Abeera mu nuupu n'owulira nti mu nuupu bakunyigiriza oli waddembe okuddayo mu kibiina ekyo gye wava oba okukolawo ekibiina ekipya. Olidde sebo nze tera okubakkirira ku poliisi yange nti okutaataaganya abantu abatunuulidde enkyukakyuka y'eggwanga nga bali ku mulamwa gwe n'ova eri abamu balwanira bufuufufu abalala balwanira simu ebitiibwa byammwe tukugamba bw'oba olaba nga bakunyigiriza mu nuupu ng'oli bubi fuluma as free entry free exit nga we wajja buddayo kubanga saalabako nuupu ng'ekola advertisement. Nze kugaye mbaddewo mu byobufuzi bannaye bonna badduka mu DP ne beegatta ku Kyagulanyi nga gye bali balaba tebasobola kusomokerayo ne bagamba eno nuupu yejjo tusomosa ne bajja tisaalaba kadivati yonna eyakolebwa nti ekibiina kya nuupu
kikoze advertisement kiranga ebifo bya palamenti ebyerere, kiranga ebifo bya meya ebyerere, ebya kansala, sakirabako. Bo bateekawo ekintu ne bagamba oyo alina akkiririzamu eyo betukkiririzaamu wano ajje. Naye waddembe okujja oba okukola ki? Okuddayo. Kati mu biro bino tutunuulira transition. Eno bagita tactical transition kubanga bwe tuli wano Mwami Museveni ateeseteese mutabani we naye ali wali abadde yatambula yekweka mu Piero yu. Kati waliwo abali ne Mwami Museveni abamugamba mbu tova ku main. Abali wali bamugamba tovaawo ku main simanyi kakati abo we bali. Kakati ffe focus yaffe erinaffe kulaba tukoze tutya okulaba nga tuyita mu mayengo gano gonna. Era y'ensonga lwaki nkugambye nti ffe wano bootazanyirako bali babiri mu Uganda ne Buganda. Ssaabasajja Kabaka ne Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki nkugaye Kyagulanyi Ssentamu ye namba 2 waffe kubanga ke kati k'ekibiriiti ke tulina yalina emunyenyese. Munyenyese ogimanyi? Yalina vision. Vision kwolesebwa. Munyenyese ogimanyi? Oli musajja Muganda? Alina tooki. Aha. Yalina tooki yaffe mu biro bino ebyenzikiza ebirimu political zigizaga. Abalala musobola okubazanyirako Luttamaguzi baali bonna bonna ne tukutunuulira naye as long as ozanyira ku president waffe Kyagulanyi. Ne bwe mba ndi mu nnimiro sebe enkumbi yanjirekayo. Ne nkugamba please watch out. Ne bwe mba ndi musajja mukatuli kyondaba ennaku ezo faaza yajja ewange n'angamba bafaaza bajja ewange okunsabirako. N'angamba kakati Luttamaguzi mu biro bino mulina okulaba nga mukwatagana nga bannabyabufuzi. Tuwulira mwegira twagala mirembe. Ne mugamba emirembe gijja kubeerawo kubaleeta emirembe. Abaleeta effujjo tetujja kubakkiriza. Era ne muwa ekyokulabirako nti mu biro bino bwe nsanga omukrisitu ng'ayimiridde kolotali ya faaza nsooka neeteka ebyange nemufulumya ekereziya ebisigalidde ulidja ssebo ebisigalidde ntino nti omukrisitu agobye mukristu ne mukereziya ng'alinnye ku olotali ebyo tubyogera nga tuli eri munaka naye nga amaze okufulumya omukrisitu oyo azanyira ku olutali ya faaza watuula okubanga kakutegere bulungi lugendo okumaliriza. Wiiki eno weetuukidde wano twafuna ebirowoozo ebyava ewa Katikkiro wa Buganda. Ate Katikkiro yatera okuleeta ebirowoozo. Waliwo ekiteewozo kimu kye yaleeta kye nabayinga ne ngamba abantu nti Mayiga ne bw'oba tokkiriziganye naye wuliriza. Ojjukira waliwo ekiteewozo kye yaleeta ekyapa mu ngalo. Abantu bangi bamuvuma nnyo. Mayiga agambye ekyapa mu ngalo tugenda okwekkaanya ng'agamba abantu bawano naddala Abaganda nti ekigenda okulaga nti awo wawonga olina ekiwandiiko ekyo nakiwuliriza. Kati yogera ku kirala. Yogera ku kirala. N'agamba nti abali mu byobufuzi muwuliziganye buli omu akugumiikirize munne. Kuba mutakikola mukyafaanana bwe mutyo nga mukyali mu kwagala kujja mu bukulembeze. Bwe mutatuuka mu bukulembeze munaaba mugambwako oyo n'amala. Omala twali ku lunaku olw'amatabi e Masaka mu Buddu. Bishop Silverus Jumba n'akubiriza abeeyo bagumiikirize buli omu agumiikirize munne. Bw'owulira ebigambo ebifa mu nsonda za Buganda ez'enjawulo ebifaanana bwe bityo n'ojja ne gundi Jose naye yogamba nti tagambwako tetukikolako tubirinde bulinzi. Ensonga tulaba nti enaabeeyitiridde munayongerako wuliriza ebigambo byabwe mbiwuliriza ebya Katikkiro byogambye nebyaba Bishop Jumba. Jumba oyo mwagala nnyo alinga ono Bishop omulala gwe bakuba tiyagaase yafa Kaggwa. Nali mbagala nnyo abo batera okuyimirira ku nsonga. Kakati ebiro bino si bya bulijjo. Era ne Bishop Jumba tumubuulira ne Katikkiro embeera eriwo si ya bulijjo. Embeera eriwo yakununula nsi yaffe Uganda ne Buganda. Lirija ebigambo byange tojja kubisanga walala. Kubanze sekkiriranya waliwo n'omukulu omu yankyaza ku pulogulaamu n'ambuulira bye naayogera. Ne mugamba awo pulogulaamu yongereka kuba ndi musajja mukulu. Sibambuulira byakwogera. Kati ebigambo byabwe bikulu era birungi nnyo naye bikola mu biseera nga biri nomo. The days are not normal, my Bishop Jumba. Katikkiro Mayiga, the days are not normal.
tulwana kutaasa nsi yaffe abantu bagoba ku ttaka abantu bafuuse emmomboze tulwana kununula Uganda ebiro bino bye tulimu tulwana kulaba nti tufuna obuyinza olidde ssebo omuntu yenna eyeekiika mu kufuna obuyinza bwaffe bwe tulwanirira bamuyinza okuba mu comfort zones oyo tukukolako immediately kagambo wali okawuliddeko immediately mu bwangu ddala wano tewaliwo mbusimayo nogundi musukkulumu wa kitalo nnyo olusimayo nogundi wa kitalo nnyo mugundi eno gye tulimu mu people power abantu be balina amaanyi era ensonga lwaki olaba nti nze Luttamaguzi anytime bwenkola ensobi yonna ne mundaba the people power ngambirawo I am very sorry okulaba nga kozi gitwala maaso n'olwekyo ebigambo bya Katikkiro bikulu n'ebya Bishop Jumba bikulu but this is not the usual business we are in currently ng'abamu bazimba dynasty abalala bazimba kutulya bannaffe abalala basirika mu byobufuzi ensi yaabwe Buganda eggwawo n'ensi yaabwe Uganda eggwawo basirika they pretend they don't see anything abalala bali highly compromise Museveni abawa pajero ne ssente abalala bannabyafuzi abayogeranga ebigambo kakati batunuulira bifuna kulya kakati nkubuuliddeko kino okimanye we are very sorry to some of you the days are not normal enkuba bw'etonya nkwa kyakulabirako kubanga gwe oli mulimi munnange era nkulaba oyambadde esweta ye ey'obulimi by'ovamitiya enkuba bw'etandiikiriza okutonya baluyita batya oluwandagirize osooka n'otambula ng'ova mu nnimiro seruga naye gyeyongera okwengera sipiidi ne bakulaba ng'osooba wali bagamba ono seruga ono alabika aliko ekikyamu kakati enkuba etonya nnyo tuli ku sipiidi gwayagala munnange tukwegalidde nnyo ffe mu Kereziya ndi musajja mukristo mutulaba ngenda ne Roma mu Kereziya baatugambanga mbu mu biro byaffe bya Mukama waffe Yesu Kristo omukristo bwe bakukuba oluyi ku ttama lya ddyo omukristo oteekayo n'erya kkono nalyo ne bongerako oluyi ebiro byakyuse mukristo gwe bw'onkuba ku lya ddyo nkwambirawo mangu nnyo ne nkuba ku lya kkono n'osobola okutegeera nti no wendini mukristo tozanyira ku mukristo kabenkano extra wekitiibwa Luttamaguzi esebo kakati sebo mukama wange ebiro nkubuuliddewo si bya bulijjo oyo azanyira ku Kyagulanyi abamu mulonzoola nti decision zino Kyagulanyi azikola ng'omuntu ono si wa bulijjo ndowooza era mulabe ne bukya tuba n'opposition mulabya atandise okusengejja nze mbadde mu palamenti yaffe eyo eya Uganda era ndi ku front line nze wali mu palamenti nze kagotazanyirako kuba nkumanya ne mmanya nti ono bwaguzanyira wano Liverpool emisana ekiro agusambira Man U ne nkubuulira nti kati ono leero Magwaya bamuleese wano naye Magwaya alina kyayagala okulaba alina okubeerawo ekiseera kyonna so kabaka bwe yakyusa bukyusa wabeera ate ng'empisa zaffe kubanga kabaka bwe yabeeranga mu lubiri edda bwe yakiikanga omukono olubiri n'aluvaamu n'agenda oli bwe yakissanga omukono sebo akati nno obwakabaka Kasonga bukoma bukoze ekintu kimu bugenze bukumyawo okugatta abantu ate ne Ssaabasajja beene alina engeri gyakikoze mu buntu bulamu si ye muntu abadde ateekawo embeera ey'okweraliikiriza abantu ebadde baleeta ng'ebateekamu waliwo abagezaako kumusosonkereza naye ekintu akikutte bulungi era Obuganda weebuli era abantu bayongera okwegatta era ndowooza waliwo ebintu byolabirako omuzungu agamba nti action speaks louder than words babeerawo emikolo olaba abantu nga bajjumbira nnyo ate si ekyo kyokka naye ewaffe yonna yonna mu kyalo abantu bamanyi nti Ssaabasajja kabaka waali nkulujaviira oba kabongo oli muvubuka oli wa mulembe guno kubanga nze akusingako olwatuukira bugali matikkira gatuukira nga nakatandika okukola okuweereza bino byempeereza nakati nkyaweereza kati Obwakabaka mbulabe butambudde wonna butambudde buyise mu bintu bingi okutuuka nwe buli era Ssaabasajja kabaka atukumye bulungi bwekirowoozo kye kyotwa ku Bwakabaka nze nja kukubiriza bannayuganda bonna okutwaliza awamu n'okusingira ddala abantu ba Buganda okwagala ennyo kabaka waffe n'okwagala ennyo obwakabaka bwaffe obwa Buganda kubanga bubadde mu mulinnyo
mu kutukuza mu mbeera ey'empisa ennungi ey'okussaamu abantu balala ekitiibwa, ey'okwaniriza abantu, embeera ey'okubuulira akabi akali mu bintu eby'enjawulo. Gamba kankuwa ekyokulabirako twakava mu misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja nga tukubiriza abantu okwewala obulwadde bwa mukenenya ate bwatandikira waffe Rakai era abantu bangi nnyo okuli ne bazadde bange abaagenda baafa olwa siriimu oyo ne bandekawo nga ndi wa myaka 2. So essuubi lye nnina nti singa oba oli awo obwakabaka ebiseera ebyo 86 bwaliwo ne busobola okutambuza enjiri eyo efaanana bwetyo oba oli awo bakadde bange tebandibadde tebagenda naye kati awulira omulanga gwa Ssaabasajja agutwale nga mukulu nnyo kubanga gwakutuyamba nga mukodomi wange wembwa. Ssaabasajja Kabaka atukoze bulungi kubanga okusoomozebwa okuli mu okulembeza obwennono olwaleero nti okulembera atya institution eri traditional eyo byennono mu mulembe omupya, mu mulembe nga mulimu ebintu bingi, mulimu abavubuka bangi, naye nze ndowooza nti atukoze bulungi nnyo mu mayengo gonna gonna amalala agatusika bwe tubeera n'abakulembeze tugamba nti ffenna kyekifo bwe tuwumulira ate era n'abeera nga wadde Buganda eyina byebanja byegamba naye ate nebukolako drives endala ate kuŋŋanya musolo nate nebaako ebirala byetuukiriza ku bantu ng'ebyobulamu scholarships kwegamba obwakabaka ne bubeera nga buli relevant oba abantu babufunamu ate n'abavubuka n'abo bwagaza mu mulembe guno. N'olwekyo nti ng'omukulembeze Ssaabasajja atukoze bulungi era kyova nga tumusabira Mukama amuwangaaza. Amiina. Tukyozaza bannaffe abakola emulago omutanda gye yazaalibwa mu ddwaliro ery'emulago. Kino kintu kikulu nnyo. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala katugende mu maaso n'okukola emirimu gye tulina okukola ffenna nga bali mu kitundu ekya Buganda. Kaakati musi Parliament budget egenda kufuluma. Eno budget bwefuluma yeetaaga emisolo n'abasuubuzi beekalakaasa baagala kulaba pulezidenti era nasasidde nnyo abakulu ba kasiita mu budde buno bwennyininyini bwe bakomye okulaga nti basobola okulaba pulezidenti abasuubuzi gye bakomye bakubamu ebituli nti abo bafuuka kimu ne gavumenti bogezi ba gavumenti. Njagala twogereko ku kigambo kya bajeti eno egenda okuggwa egenda okuteesebwako amafuta agenda kugezebwa ku ssente singa 500 n'ebintu ebirala ku kyemisolo n'okugasa Uganda gizimba okwongera okunywera okusinga bwe yali ko buli mwaka tulaba kweyongerayo naye tulina okuzimba eggwanga ne libeera nga linywedde. Olina kirowoozo ki ku kigambo ky'emisolo emipya egigenda okusalibwawo Parliament yegenda okuteeka muffe okutandika okugiwa? Naye nze Sserugga kirinamu ebintu bisatu. Ekisooka ye discipline ya budget oba abakama baffe aba finance ne government n'okutwalira wamu engeri gye bakwatamu ebintu by'engereka eyo. Omwaka guno gwe tumalako budget ndoza yali ya trillion 5.7 5.2 nga n'obutonotono. Naye ate nga bw'obala emyaka 5 egiyise tewaliwo budget gyetwali tukozesezza nga bwe tugibudgetinze nga tubudgetinga ne muyitamu trillion kumpi 7 buli myaka 5 egiyise. Kati kwegamba nti wabeerawo ekibala ekibi bw'otunuulira olwaliro ebimu ku bibala kibaleeta emisolo. Ministry of Finance omuminisita yagambye nti twagala kukendeeza kwewola kuba amabanja gatuli mu bulago naye amabanja ago agamu agafunibwa tegakozesebwa. Omwaka teguggwako nga mwewola naye tegakozeseddwa. Kwogatta n'ensimbi endala eziddizibwayo kyebayita nga tezibadde absorbed nti baagerekera kino naye tezikoze omwaka ne guggwako. Kati ekyo kibako neeyisa y'abakozi nti oba mwapulaninga bubi omwaka ne guggwako nga temunasobola kukola kuba zijjako n'obukwakkulizo. Kakati bw'ovaako eyo n'ogenda ku kya emisolo emipya gy'ogambye nga bwe ngambye nti kibo kye bagamba nti baagala kukwendeeza kwewola baagala naye ebbanga lyonna eriyise Ministry of Finance ekoze kitono okugaziya entobo mwe bajja emisolo. Kyebakola nti bagenda kwejja emisolo emyangu bw'ogamba nti abantu abali mu formal sector Sserugga nti afuna omusaala nti awo yo mwangu ogutemako
oliwo ogenda okukyusa ekyapa nti twongeze stamps duty kubanga yo jja kireeta ku lulwe ayagala omusuubuzi ow'amafuta ne bagamba kuba buli muntu yeetaaga amafuta kati bw'oba otunda nte ezo ng'ozitundira ku faamu n'otunda ente 30 ne bw'oba ofunye obukadde 20 tolina musolo kujja kusasula naye ate ng'afunye akakadde asasula ki 30%. n'olwekyo bakoze kitono okugaziya singa entobo eba egaziwa oba oli awo bandibadde mukola ki twandibadde abantu banyigirizibwa nnyo. Ekiralira ku misolo nti bw'oteeka emisolo ku bintu buli muntu birina byonna byakozesa otadde ku mafuta otadde ku bizimbisibwa oba onyiga kubanga olwedde abantu babonaabona ekonomi enyiga nnyo abantu balina obuzibu bakasiita bwebadde oyogera kubaka abantu kampani buno obutono n'obuli wakati kati SMEs obwemploying abantu 20-50 tebuvanga mu bintu bya covid gavumenti nanyo kyekoze kubuyambako kulaba nga buyimirira kakati bw'oyongera okubinika obwo emisolo ne bw'ogamba nti amafuta gagenda ku buli kintu era ate nga tukimanyi nti bo gavumenti bweyongeza 10 ku pampu kujja kweyongerako 5 n'olwekyo oba onyiga buli muntu ate tewaliwo kiraga nti bw'onooyongeza amafuta oba bw'onooyongeza seminti kijja kwongera emisolo kubanga abantu bayinza omuvaako kubanga bwe tebalina kyebayita sente zigula kitegeeza sijja mugula kuba ali waggulu ate kati nekikka busi kyobadde obala nti bwe naayongezaako 10 kijja kweyongeramu abantu bwe tebalina sente zigula kijja kukka dimandi yaabwe ejja kukka bajja kuba tebagula n'ekyo ekyo ekibantu kiyinza obutatuukirizibwa kaakati n'ekisembe ekyokusa kyenkugambye nti yenkozesa nti bw'obeera mu kugamba nti bannange tubonaabo tetulina ssente twagala tujje ku bagabi b'obuyambi twagala tujje kwewola naye ate n'olaba kubanga bannayuganda bannabyabufuzi batukoze bubi oluusi bw'oyogerako nga bantu bagamba bonna be bamu ne bali bwe bayogeranga kubanga bw'oleeta amateeka ng'otaddemu emotion nga weetaddemu toyinza kukikola gwonna naye kakati nsobola okugeraho ne bojavire ono nti batukoze bubi yeesinga ye ng'omuntu ne bannabyabufuzi bonna ne executive nti tebalina kyebakoze cost ya administration okubeezaawo bannabyabufuzi ne gavumenti nene nnyo nti bw'obeera ng'obinika abantu emisolo n'olaba nti kaakati bano beewadde amamotoka ga bukadde 5 pulezidenti yali ayogerako ennyo ku kyokutambula n'agamba myaka ng'ebiri emabega ngagamba okutambula mu kukomya ye kennyini ng'omuntu yakukendeeza budget eno palamenti gyemalako erimu obuwumbi obusoba 2 bwa kutambula juzi PSST yabadde abogerako katono naga ngenda gikendezako wamulabye abantu ne bagamba n'ogamba yasomerawa nga namubuuza okusoma sirowooza nti asobola ositula ebitabo bye n'olwekyo nze ndowooza nti bwe twejjamu mu kifaananyi tugamba nti kino kituufu si nsonga oba nkifunamu oba nedda okwejajjatta n'okwejalabya mu bannabyabufuzi okulabika mu bannayuganda kungi kaakati olaba nti waaliwo ziri awaadi ze bagamba nti twahandisheke kakati bagambye n'olita jeno abadde abuuliza ku gavumenti naye tumufunireyo akantu ndowooza kiddako kigenda kwa IGG buli omu tumuzizike nti abo oba oli teyalinga genda booti kakati ekyandibadde kirungi singa badde principle ya bonna netugamba nti abakozi ba gavumenti bonna naye kakati okibeera nga kya bw'oba osobola otuuka eri naawe osobola okwegabanyiza nze ndowooza kiba kitukola bwisi n'olwekyo nze ndowooza nti ekyemisolo ekimu ku ebyo ebinyiga abantu nti ng'oggyeko emisolo nti kibabinikako naye ate enkwatibwa yaabo kubanga omuntu watuukira ku gavumenti okugifunamu ng'olaba enguudo zoyitamu nnungi ng'olaba ebya security birungi ng'olaba ebyobulamu ebyamasomero birungi naye omwana wo omutwala mu ssomero lya private nosasula kadde kamu wadde ali mu nasale kubanga erya gavumenti oba oliawo quality yanjawulo nnyo mu ddwaliro buli kantu konna akalwala ogenda mu ddwaliro lya private anguudo oyita mu binnya emotoka buli kasi buli obeera ogikola kati gwe ddiwa okwata ku gavumenti n'ogamba bannange emisolo gyange lwakiri nginyumirwa yeki ekizibu ekyo ekiriwo nnyo weewaawo olina kukolesa nga tutandika wali otandisa okwogera n'ogamba nti bakyogeddeko minisita w'ebyensimbi n'ayogera nti tubanjibwa nga tuli mu bulago ekyo nno bwe gaga tuli mu bulago kiba kirungi ne bakyogerako nakyo naye okutambula ng'osibye ettayiyo owanise obulago obwotoga tuli bulungi teri mutawaana nga covid yakaggwa wano bagamba yatucunya abantu balina okwewola ssente okusobola okuzaawo bizinesi nosaaga tetulina mutawaana wakiri ogamba nti waliwo mutawaana kyeŋŋamba nti kirungi nokirwanako ng'otandisa okiraba naye okisiriikira obusiriikizi oba tuli bulungi tekiba kirungi nakatono obadde ogera ku bakulembeze baffe abafuna omuntu n'owa omusolo
kuba kati ffe ate abakozi b'emisaala tuwa omusolo mungi kuba ffe tuguwa ffennyini ofundako n'omusuubuzi kimbadde ndowooza omusuubuzi bw'afuna peeni eno nagisasulako omusolo gwa siringisi 100 yo nga gisuubudde siringi 10 nja gigula 2 ajja guzza ku kintu kyayinza okufiirwa kiri kimu nti nyinza obutagula peeni buli kaseera olwokubanga peeni ya buseere naye nze nguwa naye guno ogwaffe gw'omusaala guno bagutema tobalabako tonyumya nabo kyalaba tekikuluma nnyo singa ate ebira tobikola fundraising ng'ezembaga nti mukadde wakulwalako mu kyalo nti muzeeyi anti ebyaffe byabasajja obimanyi prostate cancer yaze ne musonda sente kika kyonna ne kituula ne kisalasala ofuna sente zigenda okujjanjaba mukadde wamu so kyendowooza ekyo mukulu babo kyenjagadde okuleeta mu kino abantu oganyulwa mu misolo gyabwe revenue authority tolina givunaana kubanga yo essamunkola ne palamenti agayisiddwa abasolooza emisolo oyinza obavunaana mpisa mbi nti babasolozeza basoloza mu mpisa mbi naye ovunaana bano abobukulembeze mukulu babu gye yatuulanga bayogera nabo aboyogera nabo abantu kyenda tugumya nnyo nga sente ziweebwa musolo zitugasiza ndi mukyamu naye waliwo tulina okunyonyola mugende munyonyola ebintu nga mwogera ku bubonero obuvudde mu bintu byetwandibadde twayogerako edda omusajja omuzungu agamba nti management y'ekintu engeri y'okutambuza ekintu eyo ntuufu oba si ntuufu kakati waliwo omwami omu yali prime minister w'e Bungereza yagamba we contend that for a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle. Agamba nti okusolooza omusolo ogw'okuwa ebigundi obugagga mu nsi yo kibanga omuntu ayimiridde mu kalobo ate ne yeesitula ng'akozesa hando weesitule ekitegeeza nti omusolo tegusobola kusitula ki muntu omusolo kye kimu ku ebyo ebiyamba so waliwo abantu abalina okubuuzibwabuzibwa omusolo tegukola byonna kakati omukulu ayogedde ku ntobo entobo y'omusolo base entobo eyo gavumenti yeyina okugikola entobo ejja bweti omuntu gwagenda okujja omusolo gavumenti ng'eyita minister of trade eyita minister of finance eyita mu central bank eyita mu ministries zonna balina okuzimba entobo eneevaamu omusolo ate entobo eyo togyonoona kubanga bw'ogyonoona omusolo tegukola ki tegujja kankulage lwaki entobo eyo nkulu nnyo omuntu ono agenda okusiga ensimbi mu ntobo muno oteeka okumuwa ekintu ekigenda okumuyamba aleme kwekyawa agende wenjogerera abantu bangi nnyo bamaze okuleka ensi eno ne bagenda mu nsi ezituliraanye olw'okuba nti entobo abantu abagizanyiramu balina empisa embi oyogedde ekigambo empisa embi kaakati kankulage abantu abava mu nsi ezituliraanye wano ezimu ebintu babigulanga wano kati bagenda mu nsi etuliraanye gye babigula kaakati uganda eyinza okubeera nga dubai nga tuleeta ebintu wano ensi endala nezijja nezikola ki nezigula ebintu okuva wano kinewuunyanga ekya taxi free mu dubai taxi free anti ka taxi free omuntu ava wabweru tubeerawo n'ebibanda byetuleeteramu ebintu okuva wabweru kakati bwe tubireeta ng'oli ajja agula ebintu bye ng'abiteeka mu konteina bamusaba kafiizi katono nnyo n'akwata ebintu bye n'abitwala mu nsi ezituliraanye wano era babadde bajja nnyo nga babigula naye kati bagenda mu nsi etuliraanye kubanga bo balina ebintu birungi balina n'emisolo emirungi egitanyigiriza bantu kati bw'omala entobo eno nga tonaba nakutuuka kusaba musolo erina kukolebwa gavumenti nobanga ebanga esiga ennimiro negamba nti wano tujja kukola mu bizinesi tujja kukola betuti wano tujja kukola kakati kankuwa ekyokulabeko lwaki abantu baffe bagenda e Dubai ne bajja nga basitudde akasawo mu kifo ky'okubiteeka wano n'agenda wano mu kibanda kye tutaddewo ekya customs
abantu ne bagenda mu maduuka ne bagula ebintu byabwe ne bafuluma ne basasula omusolo omutono ne bagenda nga tebasasudde na nnyonyi tebasasudde. Ekirala, lwaki omusolo tuguwanika nnyo kankulage? Ensi ezireeta emmotoka okuva mu nsi endala, tuyinza okutwala ensi mwebwe gye mumanyi America, omusolo tegusukka 10% ku mmotoka empya, kubanga amanyi nti emmotoka empya emyaka 3 ejja kuba terina byogiteekako. Emmotoka enkadde n'alyoka awanika omusolo. Ate omusolo ogwo agezaako nnyo obutagwongeza, kubanga omusolo bwe gubeera wansi abagula babeera ki? Bangi. Kakati wano kyova obuuza obw'omusolo, naye lwaki mwe muwanika nnyo omusolo? Owa benzi n'asasula kumpi 100 ku 100, lwaki tomugamba n'asasula 2, abagula benzi ne beeyongera n'ofuna kye bayita turnover, ne baba bangi, ne banywa amafuta mangi, byonna biba bingi. So ekyo kimu. Lindako mukama wange nga nja kutabula, njagala otuleke ekyokubiri clean. Ekyokubiri, mukulu Babo aleese ekigambo ky'emmotoka. Singapore emmotoka emala emyaka 10 nga mpya, bwe gituuka emyaka 7 batandika ogiseera, batandika okunoonya agigula, munnayuganda agigula agitwala ewaabwe. Kiba kitegeeza nti emyaka 10 egyo ewa omusolo gwa wansi ogifuna bagwongeze maze giweza emyaka 10 bangi ne